basajja mwenze embuuza mufo ky'okutwasamira lwaki temugenze ne mumaliriza ebizibu bye muyina ola ze bannayuganda kambawulye ola embaata zino eya Museveni ne kitabani kye balina ebizibu ebibasemberedde nemufo ky'okugenda eri bamaliriza ebizibu bali mu kusinikira ffe abatalina bizibu banange ffe tetulina bizibu nkiddamu ffe aba NUP tetulina bizibu ekizibu kyaffe kiri eki yemwe kubajja ku ntebe ate nga tugenda bajja kati all cost embwa zino zirina ebizibu okitegeera kakati Kisekedi yagambye tubifiirwe anti nagamba kati America kye yeetaga nzize mbagamba ekintu kino naye bagamba olutalo no baluyita de-dollarization naye gye luggwera mugenda kakasa ekituufu kakati kino kye kinyusi Kisekedi agenze mu America yagenze n'akwatagana n'Abamerika n'abagamba kakati bamwagala bya bugagga mujje tukube embwa okitegeera mujje tukube embwa nabagamba ffe byaffe deal twagisiringa dda deal sealed twagisiringa ffe tugamba sealed the deal mwagala gold ntiye kufe ya deal ntiye you are going to fulfill your interest when we have freedom nti wekiri tutwala percentage ya ffe ne tugasanga ffe banansi ntiye wekiri muvudde mikono gya Museveni na abadde omubbi ntiye tuga Donald Trump bikole n'atandika okuba embwa kati n'abasirimu ba MC Cats tebalina ddagala lya sirimu kakati Kisekedi naye move gyakoze nabagamba olutalo no baluyita de-dollarization era gye lunaggwera waliwo agenda ofiirwa waliwo atwerijjako naye agenda kufiirwa okitegeera kakati ne Kisekedi agambye it is all or nothing kakati Museveni ne Kagame katubifiirwe asirinze diru n'Abamerika n'abagamba kati mwagala gold siwe kiri ntiye mwagala minerals ntiye ngaye mwakikole Uganda ntiye ne wano mukikola ntiye mujje tukubembwa Kisekedi ayingidde diru n'Abamerika n'abagamba kakati bamwagala minerals ze mwetaaga mujje tukubembwa embwa kyegenda okuwa bagiyita Kagame kati ono kiki yakoze nabagamba omumerika ono alina diru gye yabala okulemesa Raila Odinga okutwala entebe ya African Union kubanga Raila Odinga ali ku timu y'abantu ababbi ate is team Russia is a pro Russia kati binene okutulaga binene America byatuleetera nga atulaga Raila Odinga yali move kutusiriwaza busiriwaza naye epese tufu lyali lya Djibouti gendo olabe enkolagana ya Djibouti ne America olabe bano gubasaza mukabu naye okwata Kenya no ne bajiwa NATO status it is a strategic location okufuna Africa kakati kyovula bayakwatibwa African Union nakolaki ono lwatuuse ku ntebe yagambye kimu nti okay Rwanda ono ye kyekizibu kya Africa ntiye mumuleete naye mu koti ya African Union okitegeera ekintu ekyo naye bwatandise bupya omusango guno DRC ye yagulopa Kisekedi ye yagulopa okitegeera ng'eropa eggwanga lyani eropa eggwanga lya Rwanda emisango bagitinkudde America Kisekedi amaze okudiringa okusala diiru nayo bakubembwa South Africa ebali ubi yazze South Africa yatandise olutalo luli ebukavu emundu yazzeemu okutokota ebyatulanya bizzeemu mu bukavu okitegeera bizzeemu South Africa yegamba eze kununula baana baayo nenda bagamba South Africa naye ina longo standing deal ne Congo ngovudde ku bine bya BRICS South Africa yongayo eyina endagaano nenki ne Congo bayina ne ddame lya Nelson Mandela lyagamba nti senga bakizula nti Rwanda yeri emabega g'okutinkula emisango mu Congo bakubembwa kakati South Africa naye demundu yazzeemu tokota bupya mu bukavu yatandise okitegeera ekintu ekyo era bakuba M23 kati kugittamu muntu South Africa is not backing down kati America ki ekyajambuliza okuyingira diiru ne Kisekedi ono jukira South Africa is a BRICS nation okitegeera South Africa is a BRICS nation singa South Africa gundi ya movie ya yatandise okola okulumba M23 bubinyo ne gwanga lya Chad kwa bali babiri kati abatabuse South Africa ne Chad bakubemba okuzimala mu bukavu okitegeera tebana lumba city tebana tukayo mu city naye obutundu obwetolodde bukavu okujja no obubadde wansi wa M23 batandise bukba M23 ebitundu ebimu edduka na buddusi kyekiriwo okitegeera kati America eno okwangu okusiringa diiru eno ne Kisekedi era biradala ngegenda kufiirwa senga South Africa natukiza kwa South Africa nwanyi esobola okubira Kagame nemuteeka kutaka kati nono America naye kyakoze nagamba wa Djibouti kati nyige pesa eri ekoti ntiye nalinyiga kati nono namuleeta wa namugamba tulisiringe sanction ne ziruma bakubembwa ya Kagame sanction naye mujjukire Kagame ye main branch yani ya Museveni era Museveni bino bebadde atusinikirako ebinnyo kati yenga akimanyi nti backup egenda kuva Rwanda bamugadde Rwanda bamusirinze kakati waje agenda okujja backup kati Museveni ne Muhoozi mbaga mufo tusinikirako ebinnyo ono Kyagulanyi mulabe edduka nabagamba
Kyagulanyi obanga omuzanyisa nze nabagamba just mukawe time nabagamba give time some time kati ndoza mutegedde ekituufu America kyetaaga mu ggwanga lya Congo kyetaaga mu ggwanga lya Uganda nabagamba olutalo luno lwa de-dollarization it is all about minerals naye wano mu region minerals ze beetaaga za nsimeka biri era nabagamba bannange nze minister wa foreign affairs mwannonda nga munesize nga temuna gwe mwebuuzizaako ne bagamba ebintu bye bagamba just give it time mugenda kubiraba nga bihappeninga kye tuliko kakati ndowooza kiwedde kati kino kijjewo kuba bulijjo mulina Thomas nga mugamba America simanyi mu Congo biki kinabagamba olutalo lubaleeta lwa minerals America ezeetaaga kati basiirinze ddiiru kuba Kagame kumujja mu Congo weba mujja mu Congo nakugambye Museveni cannot survive this tasobola lwaki ne Uganda bajeetaaga number 2 Uganda is a British protectorate wadde balina kye baagala okutulaga nti Bungereza yagala kwenyiga mu gundi mu transition ezigenda maaso naye nabagambye American foreign policy yamanyi nnyo kati ku ya Bungereza American foreign policy yamanyi nnyo ku ya Bungereza nti ate ne ya America yo etwaliramu ne Bungereza okitegeera America ebanja Bungereza sente eyo gyolaba kati kano Museveni tekasobola kufuguma nakugambye mwana wa mama gweyongeze pesa nyiga awe tuli abaana ba ex respect tuongere okubanja abantu baffe enembwa bino byebazanya politics nejja ne tweetinga ono comedy gwe bagenzeemu ne step mamwe oyo wa kisiru the real revolution erikavulaawo ekavule pressure weeri pressure yava kavule negende Congo we yave Congo kakati Rwanda tumusensera Rwanda ali mu kusenserwa naye mujjukire niwe banaaba nti no kigwerede mu East nga kigwerede mu ggwanga lya Congo ate abahutu balina okudda e Rwanda that is also another trouble oba problem for Kagame kubanga abatuusi balina okudda waabwe n'abatwa kugambye abatuusi bali mu organizinga badda waabwe they need their country back of which it is Kagame's nightmare naye ate Rwanda ebagisiiringa ne wali ewaffe ebiba bikola nabagamba olutalo lw'e Congo lugwera waffe okitegeera ekintu ekyo senga abahutu badde e Rwanda simwana gundi sibanyirumbu ya muitani Pilato bwana Pilato don't mess with our generation nabagamba ffe bemuzanyirako tetulina kakwate nammwe number 2 tetubagala naye mbagamba ekintu ekisinga okunzizaamu amaanyi n'okungumya nti abantu betulwanagana nabo basiru we are dealing with the dense generation and they are outdated gundi memory yaabwe lwamu yayiika kati bali ku 00 MB ze balina ffe bebadiringa nabo tuli mu terabytes okitegeera gye tuli okitegeera ekintu ekyo kakati Congo emaze okulusiiringa African Union court etandise then ne Tshisekedi naye asimbudde embalasi mu Bukavu ne South Africa kakati Museveni twagala tulabe se baba wana mu ababiri katubalabe kikyemuli nakugambye kana akasajja ka Museveni ekintu kikali kubale pesa likabala transition naye in a coalition na ukabira kasigala mu system of which pete tugenda kikkiriza kana akasajja kabera kasigala mu system kyekagala kyovola kati ne Kagame luno lwasama mu Tshisekedi atesene M23 of which ne Tshisekedi tagenda kukola kitasobola kubikkiriza ya mugamba ne mbera muwamba Kinshasa sisobola nga yagamba ki akimanyi omululu gwa America weguli nti Congo yinyo taasa America nga Uganda weyino okutaasa America okuwona olutalo lwa de-dollarization nabagamba luno olutalo lutuwa victory nga lukyali eri Bungereza lutuwa victory kakati olutalo luliddawa wetwogerera ladies and gentlemen luli mu Uganda luli mu Rwanda luli mu Congo ffe byaffe twabisiiringa dda tuli mu domestic policy mu Uganda obulayo ekintu eki to activate human rights tuza activating tutya kusituka towetaaga kambe towetaaga mundu towetaaga fumu towetaaga nsuululu gwe situka na musooligo n'amazigo twagala embweyo eddemu ekola ekintu kye yakola nga 18-19 mugenda kakasa nti UN charter ziri active mugenda kakasa nti American foreign policy ekola mugenda kakasa nti Commonwealth charter yeyo gye bawandiise okugamba muno beesije bamote okitegeera naye era ekola lwaki senga interests zaabwe zibeera threatened Museveni athreatenize interests z'abaana abasajja okitegeera ekintu ekyo azikutteko waliwo article gye yakwatako eri bagiyita togikwatako American global interest tebagyasamira UK charter tebagimenya oba Commonwealth charter edda nabagambye mwaka gwa 1899 bali bagita Commonwealth charter respect my people them tusisinkane ncha yenze minister wa foreign affairs emundu zizemu kitegeeza tuddayo Congo update zona mugenda zifuna naye Museveni maliriza ebizibu byo byolina fe totwasa